Mugamba mutya mu mwenna abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi. Olunaku olwaleero njagadde babulire ku ddagala erigenda obbayamba okukakkanya ku asima abatawanyizibwa asima. Kati nkwagala omukkakkanya nkusaba ofune omubisi gw'enjuki, funa omubisi gw'enjuki nga mulungi, ofune enniimu. Kati ofuna omubisi gw'enjuki ogwo guteeke, funa akakopo oyiwemuko akateniteni. Kati omala okuyiwamu omubisi gw'enjuki mu kakopo oyiwemu juice w'enniimu mw'ogwo omubisi gw'enjuki gweyiye mu kikopo, yiwamu juice w'enniimu oyo. Bw'omala okuyiwamu juice w'enniimu nkusaba ofune galiki, funa galiki oyo, funako empeke nga 2 ozisekule bulungi nnyo, zisekule omala ozisuula omwo mw'otadde omubisi gw'enjuki n'onyigiramu ne juice w'enniimu. Kati suulamu bugaliki obwo bw'osekudde, ofune ejiiko obitabule bulungi. Olumala tandika okuba ng'onywako, osena n'ejiiko nga bw'onywako. Gwatawanyizibwa asima nkusaba okole ebintu ebyo, funa omubisi gw'enjuki, ofune enniimu, ofune ne galiki, bigenda kuyamba bulungi nnyo. Obigatte wamu, ofune akajiiko otandika okubeera ng'onywako mpolampola. Funa akajiiko obeere ng'onywako mpolampola. Osobola okunywako ku makya, osobola okunywako ku makya n'onywako obujiiko nga 3 oba 5, kisinziira eddagala eryo ly'okoze bwe lyenkana. Oba okoze nga liwerako kijja kuba kikuyamba. Ojiiko eya sukaali otandika okunywako mpolampola, n'ejiiko ya sukaali mpolampola, onyweko mpolampola. Osobola okunywako obujiiko 3 ku makya ne mu ttuntu 3 ne kawungeezi 3, ejiiko ezo eza sukaali ennene. Kigenda kuba kikuyamba gw'alina asima oyo agenda kuba akakkana mpolampola singa onaaba ogenze maaso n'okunywa eddagala eryo. Bwe kityo bwe kiri. Mwebale nnyo okubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo. Mubeere bulungi, mweraba.